Waniriza oli otya gy'osinza okuba nga tondaba obudde bwondabiddemu n'akaseera ndowooza ekifo ky'olimu wonna wonna w'osinzira okuba nga ate ondaba weebale nnyo weebalire ddala njagala okukwebaza abali mu bitundu eby'enjawulo naddala abaana abali mu diaspora mwebale nnyo naye nkujjukiza muganda wange okusubscribinga oli mu ofiisi oli mu kiyumba oli ku mirimu egy'enjawulo oli waka kwebaza naye subscribe channel Munansi Voice kwentambulira mpola mpola mbeera ne muganda wange Obote biseera ebimu tukwataganamuko n'atuwaamu n'atuyisizaamu byowulira ndowooza ye naawe oyina eyiyo Obote buuza ku bannayuganda. Abannayuganda mwena abatusinzira gye musinzidde okutulaba n'abatali bannayuganda n'abantu mwenna babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu nti Mukama waffe yeebazibwe abasiraamu salaamu aleikum n'abalala mwenna tubabuuzaako mu nkola yonna esooka. Ekikulu ennyo mwebale kubeera ku mukutu, mwebale okwekuuma n'okumanya, mwebale okwagala okumanya era tubasaba mwongerere ddala okuba nti mugoberera ensonga zino. Bw'obaako ky'otategedde buuza, bw'obaako ky'omanyi nga ffe tukiwesezza ekkoono oluusi ng'otusingako okumanya ku ekyo era tu advising tetulina buzibu. Okitegedde abavuma muli baddembe, ontegedde abalwanagana n'ebintu bali bo muli baddembe naye nga nze nandyagadde nti bwe mbaako kyekugambye kyowulira nti kubanga we are not custodians of knowledge naye ate situbeera sure ku byetwogera byetwogera tubeera sure. I can be very, very, very sure. Naye nga ndi mu kyama. Okutegeera kwaffe oba amagezi gaffe kyagala otuzuule olwagambe nti ffe twogera ebyenkomerero. Bye twogerako tuli very sure okusinziira ku technicalities ne scientific environment. Naye gye tujja kugamba nti bye byenkomeredde. Ate ebimu byankomeredde kuba bwe tuba tukugamba ebintu ebiri very scientific biba byebyo. Ontegedde teri omuntu mufassa, ontegedde omulamu yeka yakola ki yassa. N'olwekyo bwe tugamba nga kitalo kitegeeza oli afudde, tetusobola kugamba nga kitalo ku muntu mulamu. Kitalo nnyo tusobola kukyogera so bigambo mubyegendereze. Kyengezaako lwaki nkola disclaimer ezifaanana bwe ziti ngezaako nnyo okwewala abantu abalowooza nti nno baagala tegeerera mu bwongo bwaffe. Bw'oba otegeera tegeera lulwo. Togeza kuyingira mu mutwe gwange otegeereremu. Tegeerera gy'oli nga gwe bw'oyagadde okutegeera. Ontegedde togezaako kuyingira mu mutwe gwange otegeerere mu nze. Ontegedde era nange sijja kukikola kutegeerera mu ggwe. Kyenkugamba ku nze ndi sure. Nekyoyogera. I'm very sure. Obote futusoja nga bafusa futusoja yembadde eyo n'emitimbagano nawe ogiraba nuna atulaba agiraba bali mwezo Lord Mayor omulonde ekituufu ekiriwo yakoze statement n'agamba tomala gajja mu ofisi yange ng'omaze gambala bwotyo beerako smart Changu ofisi ngozemu ofisi y'abantu abavunanyizibwa. Nendaba zi tweet we zitambula. Nasose kulaba ya chali wange motoka imulisa. Njiraba. Nenengera Dani Magic. Nenengera bana bya ofuza abenjawulo. Konze abamu otandise okozesa obubi ofisi. Bana basajja be bakuwagira lwaki okola bote no boti. Konze Lord Mayor bamuwagidamu mu kanisa. Bamuwagira mu manyira. Abawagira Lord Mayor muganda waffe gundi bamuwagira mu manyira simanyi bwe bali bamuwagira afuuke Lord Mayor oba bali bamuwagira bamumanyire basobole okugendako mu office ye nga bwe baagadde. People should just understand and understand what is your perspective. Omuntu asobola okwogera ekigambo ng'alina ye kyayogera kyategeeza. Teri bulungi
mu kugenda mu office ya muntu ng'ofaanana ne bwenfaanana ne bwenti si kituufu. Yambalako bulungi ng'omuntu ategeera ogende mu office y'omuntu kati nga bw'oyambadde. Nze kati bino t-shirt byanyambadde byange nvudde direct mu nnimiro. Oba tojja kukola. Ontegedde sijja kukola kantu ndi mu muti nga wano. Kizoke. Bibyo. Kati nolinga nganze yakedde ndi office yange. Kati bw'oli mu office yo. Mu office ndi mu kukola. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati abantu balina okutandika okuyiga enkola y'emirimu. Mu nkola y'emirimu waliwo ebiseera, waliwo kye tuyita ebiseera oba obudde n'ebitabo ebitukuvu bibyogerako. Waliwo ebiro. Ebiro by'okunoonya akalulu tobigatta mu biro bya office. Bw'oyogera ng'onoonya akalulu si bw'olina okwogera nga oli mu office. Kubanga mu kunoonya akalulu mulimu okulimba. Mulimu okwagazisa omuntu. Mulimu okusuddiya. Mu kalulu. Omanyi abantu kye batayagala ge mazima. Wano mu Uganda ekimu ku bizibu. Actually si mu Uganda wokka ne mu nsi yonna. People fear the truth. The truth is, politics is different from leadership. Kakuddiremu ebyobufuzi byanjawulo nnyo n'ebyokulembeze. Politics is not politics yatuteekerateekera omukulembeze. Kyobola nti mu kwesimbawo mwesimbawo bangi mu politics. Ono n'ayogera bino, ono n'ayogera biri, ono n'ayogera biri, ono n'ayogera biri. Abantu ne basalawo ako ke kasengejja akakola omukulembeze. Kati omukulembeze talina kweyisa nga politician. Kyobola nti politics aliko season. Season ya politics n'ennyambala ekyuka. Obama wamulabanga bwe yali anoonya akalulu yawetanga n'eki? Yes. Ng'anoonya akalulu. Bwe byatuuka mu office ne bikyuka. Nga ne bw'aba bikoze abikolamu once in a while. Tabikola every other time. Because politics akuyamba buyambi kugenda mu office okufuuka mukulembeze, becoming a leader. Naye leader teyeyisa nga politician. Kakati bano abavubuka ba Nuupu bafuutu soja be batamanyi. Luli bwe baali banoonya akalulu nze atali wa NRA atali wa gundi wa Nuupu nali siwagira ani? Nali siwagira bali mwezo. Waite wali tuli wa Nuupu. Ontegedde bulungi nnyo. Naye essaawa eno mpagira bali mwezo kubanga ye leader wange mu Kampala. Yanvunaanyizibwako. I'm just giving you an example. I'm giving you an example kubanga ze bali mwezo n'omuwagira namuwagira. Ontegedde kuba Lukwago nali simwagalawo. Nalina ensonga zange simwagalawo. Bali mwezo namukola ki? Namuwagira. Naye kyenjagala okukulaga okukusiigira nti abantu baawula ebyobufuzi n'obukulembeze. President Museveni bw'aba anoonya akalulu asobola okwogera byonna. Asobola obbawo emmotoka n'abawa biki. Naye akalulu nga kawedde. Biba birala. Office etandika okukola. Ajja kujja kugambe nti yadde nze nabibyasuubiza ne mugere wa Nakyobe. State House Controller. I'm just giving an example. Ontegedde. Mugende bwagundi yavunaanyizibwa ku ekyo. Mugende bwagundi aba abasasula. Naye nga ne president yabasuubiza. Asobola okutumya obutumya ya State Bank of Uganda aga muzireete wano nzibawe. Lwaki olowooza aba akulina okuyisa mu process? Kati bano abaana balina okutegeera bafuutu soja nti bye twabagamba nga byali bituufu twali tetulimba. Kubanga ffe twabagamba nga ntibagamba nti mwe mulowooza nti bwe munaalonda bali mwezo kubanga ayogera nga bw'ayogera nti ne mu office bw'ajja okwogera eri office ya gavumenti si ya Nuupu. Era bw'oba bali mwezo genda ku Nuupu bagambe nti njagala kumulaba. Bo bamusamoni ng'ajje nga munnakibiina gw'omunnyonnyole byonna nti office gy'olimu twagalamu kino twagalamu kino twagalamu bwe mwagalamu addressinga nga gundi nga Lord Mayor wammwe kubanga si Lord Mayor wa Nuupu. Lord Mayor wa Kampala. Kampala si yaba Nuupu, si yaba foot soldier. Kampala yaffe ffenna owa Jema, owa DP, owa CP, owa independent n'atalonda. Bonna bali mu Kampala, bonna Lord Mayor waabwe yoyo. So aba Nuupu oba foot soldier bwe batambula ne bagenda ewa bali mwezo ku KCC Sitewolo baba basiru. Era tebalina nakirowoozaako nti bakikole.
bajja na bakuba amagulu bagamenye ate bajje tujja bawagira nti baliose ne babakuba kubanga kirisi kirebe kyabwe bagende kavule bamusamoni ngajje ng'abavubuka bamuwagira ulirisa naffe twamuwagira obukulembeze mulina okutegeera bino mmwe mubireeta mmwe naddala media mukkiriza abantu okusiriwalira ku nsi ontegedde buli kintu ne mukireeta ku media bino ebibuuzo tolina na bimbuuza uliriza bino ebibuuzo tolina na kubimbuuza kubanga buli lw'obimbuuza oleetera abantu okulowooza nti ensonga z'amakulu tulina noziteesaako bali mwezi akyali mu nuupu bali mwezi wa nuupu mu kibiina ky'ebyobufuzi mu gavumenti Lord Mayor. So enkola gyakola muteso tegenda muleetera okubanga bajjawo doubt eno abasajja ba National Unity Platform olw'ensonga twamulabye ne executive director yes twamulabye ekimu ku lwaki saawagira Lukwago lwe lunaku lwe yakeera ne yeewaana n'agamba nti nze emyaka gye mmaze wano wabe waleeta ekifaananyi kyange ne President Museveni tosobola keera ku makya ne weewaana ng'oli Lord Mayor nti tosisinkana pulezidenti wa ggwanga ate nga pulezidenti wa ggwanga mulina okutuula ne muteesa ekibuga kigenda kufaanana kitya tosobola kuŋŋamba nti emyaka 2 gye yamala tasisinkanaako ku pulezidenti nze nenziramu ne nkuwa akalulu kange siri musiru kutuukako eyo level kubanga ebyobufuzi bya bufuzi naye nkugamba ebyobukulembeze nabyo bya bukulembeze politics is different from leadership ontegedde kyova olaba tulina obudde bwa politics nti emyezi 3 tuli mu kuba campaign oli waddembe okuvuma munne ennyindo nomugaba ennyindo gyolaba emutessa eyemutessa kyova olaba tasobola bakulembera bulungi muli mu byabufuzi okitegedde naye akaseera nga katuuse nga mutandise okukola ebyamagezi mutuse mu office buli omu bamulayiza kyova olaba balayira bwe yali alayira wawuliramu nti ne bafuutu soja baddembe okujja mu office yange so help me God wakiwuliramu nedda yalayira ku lwa Uganda na constitution kugoloberera constitution mu constitution mu bafuutu soja kati I want you to people temuleeta na bino bintu mu public kubiteesaako mulowoozesa abantu nti byamagezi tebakyalina makulu bafuutu soja tebalina makulu kati bajja kubeeramu n'amakulu 231 kakati bwe yali fuutu soja naawe ejjamu ebya fuutu soja ogende olime emmwanyi bw'oba obadde osika kigi kya takisi osibye ekigi kya takisi bw'oba olina emirimu emirala gy'okolakola egyo biri byaggwe bya fuutu soja kati ne bw'oyambala ekyambalo kya fuutu soja teryafaayo buli omu akulaba nga zolo because ebyo byalina obudde bwabyo byakola ki kati ojja kuddamu obeere fuutu soja mu budde obutuufu essaawa eno yakukola yakuweereza abatayitamu balina kukola abayitamu balina kuweereza abaali bawagira balina kukola mirimu gyabwe kubanga teriyo muntu alina certificate yakuwagira tenze na certificate mu kuwagira nuupu oba NRM oba DP oba CP teri agirina tebagabayo certificate nti banayo nze nakuguka mu kuwagira nakuguka mu kuwagira teriiwo so mu nteekateeka eno abantu baleme kwewunza kuva ku mulamwa naddala abo abaana bammwe bafuutu soja bategeere nti ekiseera ky'ebyobufuzi kyawummula tujja kiza 231 kati kukola mugende mulime emmwanyi mulime kasooli abalina takisi muzivuge abalina bodaboda muzivuge ate muzivuge bulungi muleme kufa so that munaddamu ne mufuuka bafuutu soja then 231 naye kati buno obudde kubanga bali we baali balayira wawulirako nti no NRM biki oba DP biki oba CP biki bona bakwata constitution na Bible oba na Quran okategedde so kati essaawa tuli ku constitution eyogera ki seebyo so gwe nafuutu soja anyiigira mwami bali mwezo tomunyiigira oli ku page nkyamu gwe walookingira mu byobufuzi naye katuli mu byabukulembeze tolookinga bwongo bo tobulookingira eri obwongo kati buzze ku byobukulembeze omukulembeze waayo nyinza mufunamu ntya bwakugamba nti tojja nga osabbaladde wenna ng'oyambadde nga agenda mu ssabo mutuufu kubanga wali ojja kusangawo WNRM nga gozze oyambadde nga fuutu soja kati tosabewo omulala nga naye WNRM naye nga naye azze kukima service walodi sina 100% wabeewo percentage endala gye bamwongerako kuba abakulembeze baffe abasinga banafu mu bwongo
banafuwa ne batuuka ku level nga bali mu offices naye ne basigala nga bannabyabufuzi kyekyatuuka ku Lord Mayor Erias Lukwago yabeeranga mu office naye nga takola mirimu gya gavumenti ng'akola mirimu gya bibiina bye kyova olaba buli fuutusoja gwe bakwata nga adduka emisinde buli fuutusoja gwe bakwata nga badduka emisinde buli poliisi gwe bakwata nga badduka emisinde naye babawo kye bamenya ng'agamba yo gavumenti ye bamenya okyegedde kasasiro yabikka abantu ng'oyo Lord Mayor wammwe ali mu byabufuzi kasasiro yabikka abantu n'abatta mu kiteezi byenjogera mbimanyi ndi sure about it bwe yajjaga mama naye teyategekako kwekalakaasa kibone kasasiro yajjula ye yawandiika buwandiisi n'agamba kasasiro wano yajjudde naye ne basigala nga bamuyiwayo era n'asigala ng'akimanyi neera n'akireka so kati tulina okutegeera ebyobufuzi tubikola ddi ebyobukulembeze tubikola ddi bamuyita Obote mutunulizi wa nsonga ye yakugamba mulimi gwe mulimu gwe okyalimu ndi mulimi ndi artist pozi kire ekintu kyaba bakita bate ndi community expert ekirwa waliwo ng'ovudde community expert waliwo ekintu ky'oyina bakiyita zinga yaffe ate naleese ekirala bakiyita bate Wiser Community Uganda tukyali mu registration twagala okubangulira eggwanga lyaffe n'abantu baffe bategere byokkola abantu baffe bamanyi nnyo naye tebategeera okumanya n'okutegeera byawukana kakati abantu bangi bamanyi bintu bingi naye tebibagasa so nga ate omuntu olina just kutegeera butegeezi kyolina kukola abantu bangi bamanyi ebintu bingi naye nga tebategeera yes waliwo abantu abamanyi America okusinga bamanyi Uganda ngalaba efirimu zonna n'azimalayo era ng'akimanyi nti bw'ovaawo oba ogenda ku street bweti era ye ng'ali convinced nti kyekyo kyamagezi waliwo abantu abamanyi eby'emipiira ng'amanyi omuzannyi ng'amanyi nandaweya gy'ayambala burandi yaayo nti oyo tayambala gundi ayambala gundi ontegedde kati okumanya ebintu ebingi tekigasa nga totegeera waakiri tegeerako ebitono obikole bulungi okusinga okumanya ebintu ebika so I'm trying to we are building something called wiser society wiser community Uganda babenga bamanyi ebigasa so sikutegeera sikumanya buli kimu okyegedde nobeera ng'omuntu ali awo n'amanya ebintu n'amanya kino n'amanya kiri abantu batadde mu bintu ebitali byabwe oli n'amanya ebyobufuzi bw'obimanya n'obaaki toweesimbangawo tosuubira kwesimbawo toli pulezidenti toli ki naye ng'omanya ebyobufuzi okuva wansi paka waggulu tebikuyamba ebyobufuzi walibadde obyesibako onone ng'ogenda kwesimbawo tobola tulina abantu abanafu b'obwongo ayingira mu byobufuzi nga tabitegeera n'alekawo ebintu byategeera nga bw'olaba ono omusajja wamwe ow'ennansana bamuyitaani gundi yali wa Nuupu n'agamba ekirooto kye ekyo yakubeera emu kakati ate namugenzi omulanga yeesimbye okuba chairman kakati ekirooto kye kyakyuse ne kituuka mu bwa chairman ekyabadde kati ebyo byonna biraga omuntu atamanyi kyakola naye ng'ayagala omubiri gwagala naye ng'obwongo bwe tebusobola kudiringana bintu byadiringa nabyo so we are trying to say wiser community Uganda nakyo kiri under zinga yaffe kitegeeza nti buli muntu yenna waali ali ku kizinga kwoli olinako obuvunaanyizibwa bwo obukoze kyekibuuzo for personal responsibility and accountability abantu bangi balina obuvunaanyizibwa era babwetuba nze nina abaana bana abo abaana abaana omanyi kye baalidde ejjo n'abakazi 3 abo abakazi omanyi gye baasuze ejjo nina kino nze akulira kino otya can you show us otulage obuvunaanyizibwa bwe obukoze kiki kyokoze mu kubeera ekyo abantu baffe baagala nnyo ebitiibwa baagala nnyo obuvunaanyizibwa okuba nti bwe babulina nze nvunaanyizibwa nze chairman ng'amataaka g'abantu ogatunda ogamalawo so wiser community
Uganda. Era nja kwetaaga ssebo ng'omu ku badirekita be neetaaga. Oli ku kiri ekintu Obadde ki? Obadde ki naawe? Nze ntuula. Obadde ki? Musajja Eh?